Michael Sparks 256 maniza kuchana ya fenunjeno mwe bali kwanga mugenda maso n'okutulaba mukulikeyo mu bivulu mukulikeyo mu matikira gasa abasajja kabaka muwenda mutebi agunde aibe nenzo mzana awo waneno nenga twalabye ku mukulu mukulembeze wa National Unity Platform nga ye yaze ntugamba oh my god twale tumanyi ku daraje anyways it's not a surprise. He has always been mubanda wa kabaka era nga omukulembeze omulungi omukulembeze webisere byo maaso asamu bakulembeze banne ekitibwa era nga tubayozaayeza mwena mukulikeyo okuwesa omukolo guno ekitibwa ebyo gatubitadde ku bbali emikolo gituba simanya banjogera ku mikolo Zake very soon this very week budget ya Zake eyembaga egenda kubanga fuluma kubanga yavayo na proposingira mwana munne emikolo joje tuba Zake yatuyise bulungi nnyo as long as ojja kusonda ojja kubayo n'abagolo okuba nti babera kuba service providers bajja kubako kosa n'ekivulu ekyati wa Savage mukulikeyo nnyo naye enkubanga yabakubye oh my god woba abadde toyina iPhone wabadde toyina ng'eyo tukakasa buntu oli eyo kubanga there is no jogero kujja Android otandika ku recordinga iPhone zezabadde eri era nga ba iPhone banamunani tubatumiddeko nnyo mwe bale kutukiikirira mwe bale kutukwatira ku videos kuba enkuba yasekudde mmwe naye Tiwa Savage yatugambye tagenda gende eri mabega kubayimbira agenda kuyimbira wenyini era nkuba yamugwereddeko abantu badde beebuuza lwaki omunigeria ono yayimbidde mu bigere tubadde tumanyi oba ajjayo ddogo lya Nigeria but mwadde namwe mulaba kirabe if she was in heels oba boots enkuba yabadde etonya so abadde sheka protecting nga tonazijjamu for a better performance those atemuyoya bantu bangi mwavuddeyo ne mwazi comments ezenjawulo ne mugamba abayimba abana Uganda babera mubba kunamira mfo ky'okuyimba babera usimanya mu kwambala bubiki ne tugaba mu ani gwe mugezaako okutageeza mutegeeza kalungi oba mutegeeza Nwagi naye Nwagi yabina byonna she has the voice, she has the music and she has the body katula kyabatabi balaga abantu asinga mwa appreciating ze Tiwa Savage's outfit however senga weno mwine ng'ejo mwasabula mwazawi naye ize manyi musima ebintu ebiva ebweru ate byano ne muddamu kubivuma kati outfit ya Tiwa Savage ne yazawi sinabawo difference just lwakuba eyazawi yali nga yabata black nenga people were appreciated this concert chetwagala mu continuing it to the other concerts ezigero maso kuba nti zijja koseya mwana mwala Winne Nwagi erionge na kuzomwezi mwenda omwezi ogomenda September 2022 the fire concert awo wenyini we mwabadde mu Tiwa Savage we mwali ku azawi we muganda okudda ne tugamba oh my god Nwagi gatubadde tumwagala wali ku Africana ate nga tewali ticket za kugabira bwerere kwegamba tubadde tumwagala fire baby ne bino byonna byagenza okujja oba bagenza oku announcing bali ku birthday ya Lydia Jasmine Nwagi nakututama natugamba nti concert ejja I told you to be patient I told you everything has its day tugamba wadde time you were there before us mu Swang's Avenue but featuring the concert oba mwachikoze ku demand ya public mwachikoze ku pressure ya public oba mwachikoze ku bafanzi ba Nwagi we don't want to know fetujja kubayo ate ga ticket tetwagala za kugaba bwerere kale modaba mugamba ticket bazigaba ne batajja abalala kuchaza bibazigabe ne bajja naye kyonna kyekiri guno omwezi gwe nyini gwe tuyingidde ogwa August mulimu olunaku olugenda okutyanga tuyina ebivulu ebya njogera ku kivulu kyaba B2C the Kampala boys mujje babalago omubiri mujje bafanzi bayimbire they have the music why not Sako ne Kabejja Juliana Kanyomozi agenda kubeerawo ko Serena agenda kubeerawo ku Serena nga bamutegeka be Swang's Avenue back days oba nakweziyise mabega kyekyo aba B2C bano bavayo ne bagamba I think bana ba Swang's Avenue they have something on them buli wabategeka there is someone gwe batekawo bichi and they announce before the Swang's Avenue naye kyonna kyekiri we believe ti zetera nnyo bagamba nti oli ayina abamwagala nammwe muyina ababagala so bwabanga bakuchikuba kugenda mu byafaayo we are there me as me kale legendary tumwagala we love her music but the edge
the age is for the B2C. Mujenge naku z'omwezi 19 August tuwagire bana balenzi baneno wali ku Freedom City ate n'ekivulo ekijja maasawo kye fake for Micah naye bambi mujje muwagire fresh boy from Kawempe tako ne Gravity omutujjo tusimbudde mujje naye muwagire bambi ne David Lutalo naye mujje supporting buli omu ajja wagire ekintu kye abalutalo tubamanyi gye bali naye ky'emitwalo 3 nenga tujja gendera economy yeyo amafuta gayongera tetumanyi we bijjagga oyinza bali okikuba those days naye nga kino kyaganyemu kakati wetwogera ku bantu abatekega concerts abantu abalinayo shows zo ziyitiridde obungi kati talina ng'enjogera tuyimbiramu nga tolina music so abayimbi bali ku pressure bali kufulumya music bali kufulumya singles bali kufulumya collabs bali kufulumya albums bali kufulumya albums mwana mlenzi Mosh Mavoko rebranding to Green Daddy yasubiza anti aina enyimba 25 in studio naye natugamba tagenda zitutera amba azenga abirabe ebintu bino byebikola abantu nagamba tagenda zitutera zonna 25 agenda soka afulumye enyimba 3 alabe engeri zigenda okutambulamu alabe engeri gyakasuse yakanyako mu kinnya kyekivayo then later on ajja kufulumya ezo 22 eziba zisigaddeyo ne Ragadi yennyini ayina we yali natusuubiza nti ayina ennyimba enyimba zayogera zitiisa naye ayina ennyimba zafulumya ayina n'oluyimba oluli ku instrumento ya amapiano mu Lulinde Janja Ragadi saako ne Karoka Sita Mama Sita ayigenda kufulumya album ye ngena kuzomwezi 11 August kwegamba August kyegenda tukola genda tuvuga speed etuzeno nenga fe tubasuubiza nti abamukirabika they admiring abakola concerts nenga music tanawera bulungi si bino byakutukubayo kayimba kamukoka then olyokokolotya kizijukiza abantu ababadde mu governor babadde bayimba abafrigo band badde bayimba enyimba za Chameleon oh my god kyebazikoze ekyo kikuletera okugamba nti byonna byakola he's still a legend Kiba Karungi China concert naye kale yasuubiza maaso wajabana yatusuubiza ajabana yatutegeze na kuzomezi oba omwaka gwana tukoleramu era to be a concert to remember after the separation of Shiba Karungi and Jeff Chiwa nenga ino luyimba baluyita cancer leo I like the video I like the script intino mulimu some drama and she was posting these things about some of the clips abasaba judging how she's acting but she a good actress oh my god kakati ne Nina Rose tubwenjogedde ku Shiba Pinky nansala mbirowoozo naye Pinky ne Nina Rose balina olimba together but they look so tetumanyi oba oluyimba lunakikuba kale tuli mugezaako to push this Pinky girl but anyway ngeri gyatulimba emyaka naye sifa abamuzaala tubasabire collab eno etambule bulungi naye ngeno height simanyi kyemugezaako kutugamba Pinky wakweka myaka naye eddoboozi lyerikulu tetukitegeera all in all tulinze ennyimba ffe tulabe olunatambula n'olutatambule bwenkugamba nti ekiri mu Uganda gwakaaba ssente ne economy nga Bad Black wakiyita economy naye nga ekigambo kiri economy Bad Black nedda kakati abantu bo babeera basanyuka over the weekend oba njagala nnyo okujja nga weekend tugimaze bannabingi n'olumu ebimu binsembe n'okunkoto bride and groom etegekebwa bannaffe aba New Vision bagitegese era nga of course nga owulidde ekigambo bride and groom what do you expect abantu bonna mwavuddeyo ne musala ekigambo ne mwogerera omwana naye nga yakyamawa I'm talking about Doreen Kabareebe yasinza I think exposing ebintu biri eri byolina okwambalira mwana muno nagamba oh my god beerawo ng'omuntu akukubye embaga you've been in courtship for 10 years embaga mugikoze naye ng'era omuntu akyakucrashingako that was Doreen for you nga akwambalidde oh my god bubikini buchi ngaba mubiri gwego so I don't know naye yabavaayo emabegaawo n'abagamba akola byayagala omuntu yamuwerera yafadda those are the people we respect nogaba bannaye mama nga anaakiraba atya tata nga anaakiraba atya nga bakyaliwo kati webavaawo abantu abalala baba tebalina kye bakugamba so Kabareebe
as a model mukimanyi model mwagala yambala abambalire goma singa tali ku bride and groom. Oh my god, temukisusa namwe gye mirembe yabagamba giri eri egyabajjajja bakenzi. Abamu ku bantu ababadde mwe muli DJs atuusa Haratoto yabadde ali mu kusipozinga legawo naye kyekitamanyi embaga yaddi ebintu bino nate Abaganda abamu bali abali stonchi bagamba nti ebintu bino byambala mu ntino yinzo ddibira ku lujja. That's not my words, by'Abaganda bali abali stonchi. Anyway, nacho nashinja ne honorable what's the honorable sigala honorable Nachiwala Kidingi yali minister w'ebyabaana tetumanyi yamuddira mbigero oba yaani oba akola ddi naye nga tiffe tukyali recognize gono tukusalutinga webale kuwesa mukolo kitibwa Sako ne Pastor Kayanja. Pastor Kayanja yawanze omuliro. Pastor Kayanja abaddeyo n'atandika okutugamba musimanya mwe bakapozi mwe abalavers mulekerawo. Stop it! How? Do you start calling your lover mommy? Your wife? Mommy? Daddy? Ngabana babawulira? No. Ebyo ebintu nedda. Omwana akola natuka n'agamba kati ono waba mami wa daddy wange lwaki ate abayebaka naye. No, you can't sleep with your mother. Mubirekerawo ebintu ebyo. N'abantu bangi bavudeyo ne bagamba nedda. Tuba tulaga omwana ono omuto nti ono ye mami wo. Tetuyinza kugamba nti ate kati ate tubayite mannya ki? Sweetheart? Bajja kubuuza is mommy sweet? Omanya abaana b'ennaku zino eno kwegamba simanyi oba.com era yayingira mu bwongo waliwo omwana yagamba no, I hate you mommy. Why? Because you love daddy. Why? You should love me, not daddy. Oshitegera kwegamba ebyo Pastor Kayanja yenga pastor alaba gye tugenda si walungi ebintu ebyo twandibale tukola ki tubireka naye owaayi waliwo abatisosa mami bwampita erinnya lyange sibaawo onkaddiya eyo bimpita eyo oba tukaddiye but it's not good funayo erinnya erirala whites bayita abamama baabwe Tracy kiri mu sitaani kikale mu buwangwa bwa wano tolina ngeri gy'otandika kuyimirira mu kitaawo n'omugamba hey Dismas. Oh my god, naye nga mukuliko eyo mu mikolo nkugambye mingi gwe sitayogeddeeko manyogo tetwagutegeddeko. So twabadde tukyali awo omanyi social media esala ekigambo ate information can travel in seconds ku social media but twabaddewo anti omukulu bayawukana Lwasa ne Angela oba ye Angel oba ye Angela. Kati Angela kyeyakoze ekyekintu okugamba nti mujja otakuli bulungi kyekintu Angel kyeyakoze omanyi okuvayo n'ogamba nti nze Diana nali mwagala nnyo. How do you start loving your co-wife? How? Banange nagamba nze nali mulaba nga kyebana bakumpasa nga bana Diana mwagala mulaba okwo TV ne tugamba Diana yonna gy'otambulira mugambe bakole ki basesem kubanga kino it's too much, very too much. Nagamba nze banange era Diana yabuze kubanga babirye Judith babirye kwetonda namugamba munange kata kyekyawadde kibulako kumugamba nti munange nsonyiwa okubba omusajja naye abantu banange ki Uganda kinyuma n'abamugamba lwaki tewanonyayo smart wire nagamba ze nali sinonya smart wire gwe bagambe ze nali siziraba ate nali sinonya bintu ze nali ngenze kufumba nali ngenze kuzaala ne tugamba omukulu yatugamba tugira ne tugamba kati ani aliko ekyo kyabo. Who is confusing who here? Ono agamba lwe yali tazaala ono agamba nze nali ngenze kuzaala kati oba ali ogenze kuzaala kyekyaгаana biology. But that side is practicing biology. Kati biology wa Lwasa ne Angela yagaana kwegamba mwinenge naye kiteeka Lwasa yayina ekizibu. Sigenze funa bya bugagga mukwano nali ngenze kufumba na kuzaala nali sigenze funa bya bugagga okitegeera mukwano kuba ebyenseenu naye mubifuna bulala nali sigenze funa sente kuba nali simanyi ayina otyo Jonathan wagogamba otya buli mukazi gwoyayo ekitagira ne bali abaana wandibadde okola otya obakebeza kubanga toyinza kubeera nabimyula nga bineeno. Look at Diana now, Tanzi. Look at Angel.
nogamba nti abaana balemeddwa okuvaamu n'akagamba woowayi avunga ebintu ebimu olina stage gw'otaabikolera enawe enyumira ena engeri gyekuza obuto erina engeri gyekulabisaamu ng'alina ssente erina engeri gyekulabisaamu ng'oli mu kwevuga kumba otambulira kagaali olina engeri gy'ofaananamu. I'm talking about Zari the boss lady. Banange ani ategomba Zari the boss lady nfaanana gy'afaananamu. She's looking like sweet 18 sweet 16 kugamba she's all yeah, je bayita laavu naye babajjeko mukamotoka. I think banatera tukolera ride with the Hassans. I don't know erinnya lyoli naye banatera tukolera ride with yabagambye my partner nga mwana mlenzi yakuttewe bati naye laavu y'okwerekodinga. When will I have such love? Kuganga recording aga my partner is so focused ndi wano naye omanyi abantu ba business lady si bangu bakubeera nabo ever wango bibeera ku business agamba my partner is so focused, you know. Guys, I'm here with my baby wange ali focused wakola video abera active ngaye bumulaba terera better video. Okay. Now I'm Bagambia reaction. Zari tetuli kusonyewa nze nakura ensonge nange sijja kulinda kuntuuza mu bigambo sigenda kubanga nsukawo waneeno amanya gange nsigadde nze Trace May temwerabira kuteekawo ka reminder so that when we watch today on the video ogenda maaso n'okuba nti ogiraba omukama bakumbi.